mujjukiranga Nwala n'Empuuga okuva mu 2022 abali mugomo okutuuka olwaleero. Ne mbagamba ebintu byonna ebibaze bakola buli wabaalewo okulonda Mpuuga yeeyubulira mu kintu ekirala. Buli wabaalewo okulonda Mpuuga yeeyubulira mu kintu ekirala. Abadde bakikubira muze mu kiraba buli wabaalewo okulonda Mpuuga bamu instructinga okweyubula okuyuza. Bakikozesa emirundi ebiri. Bakozesa Mpuuga opposition eno lumu ebeeramu abantu bali serious. Kati abo bataddemu okwawulamu bwe baawukana bakuliyetinga vacuum oba space ne musigala mu system y'okukaana n'okweyawulamu ye Museveni ng'ayisawo ebyo bye. Kati this time around mwandibadde mumpe bimuli mwange basajja mwandibadde mumpe bimuli byammwe ebimuli byange. Kubanga the first mission ya Mpuuga yali yakuyuza mu kibiina kya National Platform kyola Museveni yagamba come 2021 tuwajja kuba opposition nga amazo kitegeera nti Mpuuga amazo okukola buli kimu kyayagala n'eŋŋamba olimba. Muze emyaka 2 emabega akatambi Mpuuga zaayuza opposition buli wabawo okulonda ng'ajja akyusa ng'ayuza lwajja okulonda ng'akyusa ng'ayuza mpaka bwe ngagamba nze ngenda kuba Mpuuga mufiireko. Kati okumanya Mpuuga musajja mubi bwe mala omulemese yateeka sente nyingi nnyo mu kunwanyisa nga ne bakomredi bennyini babawadde sente okulwanyisa Lumbuye. N'olwaliro abamu bakyakikola balemerayo naye nze nsigala ku mazima. Yasooka n'atunda ba MP bonna kati ba MP batya okuvaayo. N'atandika okukola propaganda blackmail ku Robert Kyagulanyi National Platform. Propaganda n'agaana okukola. N'ateekawo Dealers Alliance. Dealers Alliance yafudde n'okuzika ne kuggwa. Kati Dealers Alliance bwe yafudde yabadde ayina kukola ki? Dealers Alliance bwe yafudde yabadde badde balina omuwa ekibiina. Ladies and gentlemen, Museveni alina 47 well-registered small political parties. 47 well-registered political parties. 47. Ajjayo bujja kabiina nga akawa gwayagala amukolera omulimu gwe. N'akabiina ka dedire wali bakayitaani dedire ba dedi dedire ferias akabinja ako nako ka Museveni naye nga nyiniko gubali bakataddemu nyiniko alina erinnya bamuyita Apollo nga musajja oyo Munyoro era naye mukozi wa ISO yabadde akamanaginga Apollo linda kumala okulaba. Let me see here. Apollo. Musajja Munyoro nenga gayo oyo era badde mukozi wa ISO yabadde amanaginga ka political patako. Let me see one. Oh, 1 minute mumpe mu katono nnyo wano. Mumpe muona katono nnyo. Mumpe muona Kati kapatako kadedi ferias na nyiniko bamuyita Apollo na Bwongo NRM agent as well ISO agent who comes from Bunyoro yabadde nanyini ka political parties ka political party la kabadde ka registered bulungi nnyo. Kati Museveni ajjayo bujja bupate bwe nabuteeka waawo okumuyamba kubanga tukubye parties bbiri zibadde za Mpuuga ntuzitta naziteeka ebbali kati kwe kumuwa kano. Kati ekigendera kya kano kye ki?